Abatuuze ku kyalo Kamuli ekisangibwa mu ggombolola y'e Kamuli mu disitulikiti y'e Kassanda nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okuli kansala Abdul Mugwanya bakedde kukola Bulungibwansi nga bagogola enzizi mu kaweefube w'okulaba nga bafuna amazzi amayonjo. Abatuuze batutegeezezza nti basaaga okusoomoozebwa kw'e Bbula Ly'amazzi mu kitundu kyabwe kyokka ng'enzizi entono eziriwo zivaamu amazzi makyafu ng'enkuba bw'etonnya ate gujabagira ekiyinza n'okubaviirako okukwatibwa endwadde ezeekuusa ku bukyafu. Ate nga ffe abantu aba wansi ffe abasinga n'obuyonjo naye bajja naye ng'otuuseko omukulembeze yennyini nga n'ettooyi ewe tagiina nga n'ekiyigo takiina. Nga tulongoosezza ekibuga kyonna nga tuyoola kasasiro twerula emigoma gizibikidde egisobola okutambuza amazzi ne tuteekamu n'ensonga y'okwerula enzizi okusobola okuzitereeza kubanga abantu baffe bali bubi. N'okolera eggwanga lyo n'obuvumu n'ekitiibwa tuweesesa abasajja kabaka ekitiibwa. Bwe babadde bakyagenda mu maaso n'okukola Bulungibwansi balengedde akulira ebyobulamu mu ggombolola era ono tebamuganyizza kutuuka wala bamugugumbudde olw'obuteetabanga mu nteekateeka za Bulungibwansi ate nga bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe kyokka ono yeewozezzaako. Nange ndi kyamaani LC1 w'ekiwawuno wattu twaleefu bbiri naye era omuntu omu n'agaana okola Bulungibwansi ne kyamaani ng'amubikira lwaki temusituka erangira mu ofiisi okuleeta lukalala netukiddamu musawo kisoboka bulungi naye nga buli omu atwalire bayonje waabwe. Ssaabaddu Kamuli Haruna Lugoloobi eky'abantu obuteenyigira mu Bulungibwansi akitadde ku bugayaavu bw'abatuuze abatunuulira ebyenfuna okusinga okufa ku bulamu bwabwe. Onaleebo waffe yali yatuzimbirayo akalwaliro awo nga kalungi ng'akamaliriza naye ate gavumenti natuwa basawo so singa badde batufunidde ku basawo ne batuwa n'eddagala ne tutandikira awo kyali badde kituyambako nga ne gavumenti bweteekateeka tuzimbira eddwaliro. Yakulira ebyenjigiriza mu ggombolola ya Ssaabaddu Kasanda Samuel Mulindwa agamba nti ekiviiriddeko enzizi okukyafuwala be baana abasiiba bataayaaya olw'omuggalo ku masomero kubanga tebalina byakukola. Abaana bagenda ku nzizi bazisuulamu ebicupa babisuulamu ebisasiro kwe baliira ebikajjo. Kale ekiseera kino kyetaagisa okulaba nti abazadde n'abakulembeze ab'ebitundu tufaayo obuvunaanyizibwa okulaba ng'enzizi zirongoosebwa. Neggulira eryo nzikiriza nziremu nkuwummuzeemu nkomawo n'ekitundu ekyokusatu.